Kyabazinga waife tetuli kumubona. Kyabazinga gabula tetumanyi wa gyali, era ensonda buli ensonda erina sitori zaayo kuwa gyali. Ate Ssenyonyi ayambalidde sipiika, twagala kumanya baani ddala abo specific individuals abaakuba abantu mu kalulu ka Kawempe North by election. Kakati munnange Aaron Kiiza bikyali bibi balemeddeko, DPP alemeddeko. Ate munnange waliwo okulabula abayeekera Sudan balabudde ku luguudo olw'Ejjuba Nimule. Oluguudo olwo munnange bagambye nti ba passengers oba batambuze okuva e Uganda Kenya mulina okwegendereza kubanga essaawa yonna mwandigwa ku kyokya. Subscribinga bwotyo teweerabira kunyiga notification bell osobola okubeera nga buli mboozi gye tuteekayo muganda wange obeera ojoota buliro. Okay, kakati munnange ekyoba omanya nti Kyabazinga waffe talabikako, takubikako kya mulubaale. Emyezi ino gyekulunguludde era obeerabikirivu bungi nnyo wali e Busoga. Munnange abantu batandise okwebuuza Kyabazinga ali ludda wa? Kyabazinga wa Busoga ali ludda wa? Wabula kyemmanyi sisuubira kuba nti oba waliwo ekikyamu kyonna kubanga sitori zaate zaawukanira ddala ku byaliwo ku Kabaka wa Buganda, naye nga abantu obutamanyisibwa mu butongole oba okubeera nga tebamulaba kibaleetera oba tekibagaana kubeera nga babuuza, era kyabuvunaanyizibwa okubeera nga babuuza. Kakati munnange abantu baneze okubeera nga beebuuza, abantu munnange ku Busoga wali nga beebuuza amayitire ga Kyabazinga, His Majesty William Wilberforce Gabula Nadiope owookuna ali ludda wa? Kakati munnange kumpi kati omwaka, ebbanga kumpi lyagala kwera mwaka nga Kyabazinga talabika nnyo mu bantu era nga tebamulaba na famire ye oba mu Bwakabaka wonna oba mu lubiri lwe. Ekintu munnange ekireetedde abantu okubeera nga baagala bamanyi ebikwata ku Kyabazinga, baagala kufuna updates. Kyabazinga ali ludda wa? Kakati munnange kigambibwa okuba nti Kabaka Kyabazinga si Kabaka, naye nga ffe mu Uganda tuba tumuyita Kabaka. Kati Kyabazinga kigambibwa okuba nti yava mu lubiri mbu kumpi agenda kuweza mwaka nga yakava mu bbanga tono nnyo kyajja ave mu mikolo gye egy'embaga, bamaze kuva mu honeymoon awo bw'atyo n'asikamu. Kakati obutalabikako bwatandika okubeera nga munnange bweraliikiriza abantu, ate mu kaseera ako n'addamu okubeera ng'alabika 15 Desemba 2024 yajja Lubunguko era yali ku lubiri lwe olw'e Igenge nga baselebratinga amazaalibwa ge, bakuza amazaalibwa ge ag'emyaka 36 n'alabikako. Kakati omukolo guno gwaliko abantu ab'amaanyi, high profile dignitaries, kwaliko n'emikwano gye okussa n'abantu abalala bangi nnyo, ba associates baaliwo bangi nnyo. Kakati nga bakamaliriza okubeera nga bakoze amazaalibwa ge ag'emyaka 36, Kyabazinga n'addamu n'abula, n'addamu nate n'abula, n'okutuusa kati taddangamu kulabika. Kakati munnange bitono nnyo bye tumanyi ku mayitire ge oba ne future plans. Kakati nga emyezi gyakayitawo kasukidde nga bakuza amazaalibwa ge Desemba nga 15 2024 emyezi gyakayitawo okwo gwe balabalamu okuvaawo. Kati munnange abantu ebisoga ennyonta neerako okubeera ng'ebaluma eya
Kyabazinga baagala okubeera nga bamulabako naye okusinziira ku ba parish officials abaakola mu lubiri ba parish officials nti oba ensonda zonna zizigezako kubeera nga bebagezako kubeera nga banyonyoogera okubeera nga bavaamuko ku kigambo Kyabazinga ali luddawa tebanyega era omu ku bo kye yasobodde okubeera nga atutegeeza yatugambye nti Kyabazinga si muntu wa bulijjo si ordinary citizen era n'atutegeeza nti ono munnange akulembera nkumi z'abantu teri awakana kubanga bw'oba onoonya abantu abangi bo munnange abantu abasoga bangi kale bwe bagamba nti 10,000 nze mbadde ngamba nti yali badde agamba miliyoni na miliyoni bakulembera bo bangi kati si muntu wa bulijjo kakati bwe batyo nga batutegeeza nti nabbo nga bo we mubalaba awo tebamanyi gyali munnange abantu ne bongera okubeera nga beebuuza Kyabazinga ali luddawa kakati reports ezitali confirmed zigamba nti Kyabazinga abadde ali bweru wa ggwanga era nga ali mu kwongerayo kubanguka mu misomo era mbu ali mu kusoma akwasaganya bibiri master's degree wamu ne PhD simultaneously abikwasaganya mulundi gumu naye tetulina kubeera nga tukakasa ebyo naye era still mu kugezaako okwagala okumanya ebigambo okuva eri spokesperson wa Busoga Kingdom ayitibwa Andrew Ntange naye talina kyayogera era nti emyezi 3 nga giyiseewo okuva Kyabazinga lwebekako mu bantu nti abantu batandika okubeera nga boogera Kyabazinga ali ludda nera kukubeera nga munnange akireetawo okuteebereza mu basubjects be waliwo omuntu omu yagambye nti kati Kyabazinga agenda kusomera ki agenda kufuna mulimu oba naye muganda wange njagala okubuulira gavumenti ya General Museveni eno nzibu nnyo tetumanyi waje tulaga abasajja bayinza okuddira ekiseera ne bagamba kati abakulembeze b'ennono babajjako ssente bakugamba juzi nti baali babawa miliyoni 6 ne batuuka ne bagamba bagenda bawanga 5 kati oyinza okwesanga nga bagambye nti buli mukulembeze oba buli kabaka oba Kyabazinga oba yenna kusinziira gy'ava mu Buganda owa Busoga owa Bunyoro nti bagenda kumuwa omulimu mu gavumenti kisoboka anti baagala kukakkanya kubalaga nti kati nabano nabo bapakasi ate ngero era bapakasi bo bapakasa kuva kaakati munnange enkwerinda si buti ate era okusoma okumanya twagala abantu abakulembeze abamanyi naye Bungereza si wali omukyalo oli yalageza kukuswaza Kyabazinga ne famire ye kubanga ebintu bya famire yekiri ndi munnange amulinamu omwana oba abaana ebyo nabyo kwegamba oba oli awo biri awo ku sayidi emu tetumanyi naye nga kyonna kyekiri Kyabazinga waife tumusabira kubeera nga ali okay akati munnange tugenda mu palamenti yakutte omuliro Ssenyonyi bw'atyo bye yatadde sipiika ku nninga ku bukambwe obwayolesebwa ku bannamawulire ne ku bannabyabufuzi wano Kawempe mu kulonda okwaliyo okukuddamu akalulu akaddibwamu oluvannyuma lw'okufa ku Sseggirinya kati nga Ssenyonyi ayagala kumanya nga abuuliza ffenna nti baani ddala abaali bakola ebikolobero ku bantu twagala okumanya kakati yoli Ssenyonyi bw'atyo yayongedde okubeera nga ateekawo obunkenke nga ayagala okumanya security agencies ne ba government officials abaakuba abantu nga balina okubeera nga bakwatibwa bavunaanibwe kuba yagambye nti
twagala okumanya ani yaduumira okukuba abantu bannansi bakandidate kwesa ne bannamawulire abawagizi bakandidate ne bannamawulire bonna babakubiramu ate nga bannamawulire bali bakola mirimu gyabwe Ssenyonyi Bwatu munnange byonna ng'abyolekeza sipiika Anita Among addemu kakati ababaka mu parliament aba opposition ne batandika okubeera nga munnange basaakanya nga bagamba twagala okumanya tekiyinza kugenda bugenzi bw'ekityo kati byaggwa jjukira tulinze nalukulu okubeera ng'alayira naye sipiika atugambye tebalina kubeera nga bafuna gazeeti okubeera akakiiko k'ebyokulonda naye ng'era still ababaka bagamba nti mu by-election endala ezibaddewo babadde balayiza omuwanguzi mu ssaawa 24 kati already nalukoola tetugeze mu lunaku lwa 7 nga talaba kubeera ng'alayira akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti kakyalina issues ekakyasolovinga of course okimanyi order from above mugira mukyamulese abayogera luswayiri awo kuba abanyiize wacha niwone kaagati munnange ripooti bwe zityo nga zigamba nti abantu bangi baakubwa n'ebintu byabwe nebyonoonebwa nebiwambibwa era abantu abo ne babeera nga balemesebwa n'okubeera nga bateekayo fayiro yiiso okuwabira abo ababakuba kati Joel Ssenyonyi ayagala sipiika Anita Among aveeyo annyonnyole ku nsonga eno kakati sipiika yagambye nti kituufu okulonda kulina okuteekabwamu ekitiibwa ebiddimira bannamawulire bonaye balina okugoberera due process era bagenda kubeera bagoberera ensonga eno n'agamba nti agenda tuukirira bekikwatako agene ripooti nti oba bajje bannyonnyole kale ebyo biri mu palamenti gavumenti erina okuvaayo okunnyonnyola kubanga bano baga nti bayinza kubeera nga bakkiriza ekintu ng'ebyo obwannantagambwako bufaanaganako bwe buti okubeera nga bugenda mu maaso bannamawulire batuke okubakuba so nga tebaali ku mulimu gyabwe tebalina kye bakoze ne bakuba abantu abatalina musango ani yaduumira era bwe yaduumira bye baani abo babaleete babavunaane munnange Aaron Kiiza ebyo bikyali bibi kubanga DPP akyagaanye bino birabika kati bigenzeemu obusungu obw'obuntu kyendabye kubanga Director of Public Prosecutions DPP Jane Francis Abodo agaanye bail application okusaba kwa lawyer Aaron ali mu nkomyo okusaba kweyimirirwa akugaanye era ye agambye kimu nti okusinziira ku mbeera oba nature eya ebimuvunaanibwa contempt of court yayisa olugaayo mu kooti mu ngeri y'okunyoomoola akati munnange musajja wattu ono newankubadde gye buvuddeko yategeeza nga bw'alina abagenda okubeera nga bamweyimirira omuli ne mukyala we muli emikwano gye era n'akakasa nti abeera Nakawa alina amaka alina kampani gy'akoleramu emirimu byonna n'abyogera kati tasobola kudduka alina abaana 3 ab'okulabirira era yalabirira famire ye abaana school fees n'ebirala naye munnange Jane Francis Abodo DPP alabika si mwetegefu kirabika waliwo bwe batuula ne batiisa nti nedda abo tebajjagira bati tebajja tusobola beefuula bali defiant naye nedda kakati ebyo muganda wange byonna biri awo kubanga musajja atula tusinda okubeera ng'agamba nina mikwano gyange mukyala wange bonna abaana bange kakati munnange office ya Attorney General nga bayita mu Joseph Kyomuhendo bwe batyo batugambye nti Kiiza alina okuba nga munnange ategeera enkola ya kkooti era akwasaganya ensonga oba emitwe bikwasaganye mu ngeri gyasuubira okuba nti birina okubeera nga bikwasaganyizibwa era nti balina okubeera nga bakoma ekitiibwa kya kkooti kakati awo muganda wange kiba kitegeeza nti kkooti
obuuli awo naye erina ebyayo birina okutunuulira nti kati wabanga yali anyoomoola kkooti omusango kitegeeza kkooti yegumuwaabira ate mu kkooti mwasabira okubeera nga yeeyibirirwa awo tetumanyi. Kakati bwe tugendako wali munnange mu ggwanga erya Sudaani, mu ggwanga erya Sudaani newankubadde nga already paalamenti yamaze dde okubeera nga ewa olukusa muhoozi okubeera nga adiployinga amagye ga Uganda mu nsi yonna we gaba geetaagiddwa oba waaba agaagadde, ekyo bamaze dde okubeera nga bakimuwa agiri ateekeyo kusa n'okubeera nga bakuuma ensalo za wano Nimule, Bibia n'ewalala. Gali mu Sudaani amagye already gaatuuseyo dda ku nsonga za Machar ne Salva Kiir, era nga abantu abamu bagamba nti bano basazeewo okuwagira Badinka ne baleka Abanwel kubanga ababiri abo we wali obuzibu. Abanwel nabo banyigirizibwa kati bano UPDF eri ku saidi yaani y'Abadinka oba eri Nyuto, awo we wali obuzibu, naye nga amagye already gye gali Juba era gakwasaganya emirimu. Kakati ekyo kiri awo, naye ensonga enkulu ennyo wano gye nzija okukugamba olwaleero ku saidi y'e Sudaani eyo, waliwo aba NAS oba NAS, abajeekera aba NAS oba NAS. Bano balabudde munnange, balabudde Bannakenya ne Bannayuganda abatambulira ku luguudo olwo Juba Nimule Road, era munnange kuno okulabulwa kwaweereddwa bano aba NAS bagiyita National Salvation Front, kyekibiina kyabwe kyabayeekera. Kati bano bagamba nti abatambuze oba abasuubuzi abatambulira ku luguudo olwo balina okulekerawo bunnambiro Juba Nimule, kubanga bizinensi yadde bazaagala nnyo naye bayinza okuzifuuwa nga bakiza munda nti bagenda kubulookinga oluguudo paka Juba lweneegwa. Juba baagala Juba egwe, nga bagamba nti gavumenti eremereddwa okubeera nga egatta eggwanga olw'ensonga zaabwe munnange eziri emabega w'ebikolwa byabwe, tebalemereddwa okubeera nga bagatta eggwanga. Kati okusinziira ku nsonda bagamba nti abanansi bano babadde beekumaakuma, babadde bamobilizinga nga kino bakitegeka kumpi mwaka mulamba nga tebakola bulumbaganyi bwonna ku mmotoka yonna, naye munnange latest move ne bye batugambye batutegeezezza nti nno munnange bo essaawa eno baagala gavumenti egwe, era bagenda kubeera nga munnange batekinga drastic measures to achieve their goal. Bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga ekigendererwa kyabwe kikola kituukirira. Kakati oluguudo olwo lwa Juba Nimule lukulu nnyo naddala munnange kwabo abaali bagenzeko e Sudan, East Africa okutwaliza awamu, kubanga awo we wayita emigugu oba ebyamaguzi byonna okuva e Kenya, Uganda n'ewalala okubeera nga babiyingiza mu ggwanga erya Sudan. Booda ziri bbiri, waliwo eno ey'e Bibia n'eno ey'e Nimule. Kakati munnange oluguudo olwo lwe basinga okukozesa luno olw'eno e Nimule, gye basinga okuyita bw'oyita eri Bibia oba weekooloobezza, naye abantu basinga kukozesa luno mpozi nga luno oba lubadde lwonoonese, emmotoka zaali nga zitera okuseerera luli nga tebanakuteekako koolaasi, kati nga bayitira eri e Bibia. Kakati munnange situation ekyali tense nnyo, bonkeeke bw'amaanyi, era abasuubuzi abatambuze bwe batyo baweereddwa amagezi okubeera nga beegendereza nnyo, they exercise extreme caution nga bakozesa oluguudo olwo Juba Nimule. Kati abayeekera bannansi bwe batyo balabudde nti kino mulina okukitwala nga kiri serious, mufune alternative routes endala, mufune amakubo amalala ge mwali badde muyitamu. Kakati munnange luno oluguudo okulugendako okulutambulirako kitegeeza nti oba osuubira potential dangers okubeera nga zibaawo, nti obulabe bw'amaanyi ku luguudo olwo. Ati bagamba munnange akubakuliza akaato obwonoonya wambazzi